nkola obudde bwonna budde obw'emisana n'obw'ekiro so duyiro nino waddala oba ku bino ebyammwe byemukola mu seconds naye nze nkola awale so tusanyuse nnyo okuba nate ku rediyo ey'omuntu wa bulijjo rediyo Buddu era twebaza radio managers abakulu abakulira rediyo eno kubeera nga mutuwaakaaganya kujja okutaanya ensonga era mu kaseera kamu ne neebaza abatuwuliriza n'abatulaba ku mikutu gya TikTok nti kyemukola kya bbeeyi tubasaba mukole ekyo kyennyini ate tubeebaza ne feedback oba okutulungamya oluusi bwe tuba tubagambye mutugamba nti ate ekiri eno kiri bwe kiti wano mukoze bulungi wano temukoze bulungi ne kituyamba okuddayo ku boodi ne tubeera nga tutereezaamu we tuba tusobezza oba tuba tutalirezeza so tuli beetegefu era nga bw'okimanyi atulinga katogo katokota bwe kakola ki kasiriira tuli siriasi nnyo ate lwe wa siriasi obulaba patrols oziraba ze tukola wamu n'abasirikale kuseka bagambe kwakendeddemu era abantu bakomplaininga ate nga timukyusaga enswa bw'ekyusa nawulidde nnyina omusigwe nabadde nga bw'ekyusa amaaso empulira nga n'oluswayiri lwakomyewo nawe okyusa envubo oluganda kati oluganda lutono oluswayiri lwe lusinga kakodyo kyakabeera kisinziira nze gweyogera naye afande twamanyi luganda gwe omanyi oluswayiri ne basirikale bano kyokka te bw'otuuka okwogera nange n'oyogera oluswayiri muba mugenderera ki onzijukiza omuntu omu yalemeddwa okufuna omukyala kubanga omukyala ye yazze mu Lungereza amuganja lunkwane mu Lungereza nikigaana omusajja yagamba nkutadde mu Luganda oluganda nkimanyi olumanyi ni lwaki tolwogera so ffe twogera ennimi zonna tetuyinza okugamba abantu baffe oluswayiri oluzungu oluganda olunyankole omusirikale oteeberezebwa oba olina okuba nga omanyi ennimi zonna kubanga ojja kufuna omuntu atamanyi luganda ngera tamanyi luzungu ate nga amanyi olunyankole kitegeeza olina okudda mu lunyankole wale yange weeri afande twa tuli Masaka message gy'oyagala okumpa oye mujji wa Sonko Julio we Masaka kati ate gwe n'oyogera oluswayiri kyembuuza nti muba muli ku kaki okudda mu luswayiri ate nga nze okimanyiiza olulimi oluswayiri sirutege kati mwami Jude abasirikale abali deployed wano mu Masaka siga nti buli musirikale amanyi oluganda kitegeeza oyo tamanyi ayinza okuba nga ava mu Eastern oluswayiri lusinga okumwanguya nga oluswayiri oluyinza otugatta ate okimanyi wano lusoosowazibwamu so nyala tusonyiwa muganda wange naye era omuntu bw'oba olanga oluganda talumanyi nga naawe ate oluzungu tolumanyi awo nga tufunawo omutaputa kiba kikola amakulu ojja kuba ompita ojja kuba ompita ntaputa nyinza okuba nze nnyina amaanyi agakuyita naye saasira muganda ng'okyanna mukaaga era naye ankubira buli simu ya muntu gikwata of course tetusosolamu mu services zaffe abantu baffe tubakolako nga bwe bali waliwo abantu abatera okugamba nti ate poliisi eyamba batalina ssente bokka n'abalina ssente tubayamba bwe bagamba nti muyamba batalina ssente betuyamba naye nga ffe tukolera buli omu kobe nga wasoma oba tewasoma kasi obeere ng'oli munnauganda oba tuli munnauganda oli muganda toli muganda oli munyankole toli munyankole mwena tubakolako kyenkanyi kuba eno Uganda police kyekitubeeza ne flag eno ku uniform njagala kuwummula mu katono eddakiika 2 zokka fande nzije tusumulule tusigaze ennaku tezikyawera ndooza mukaaga tusoboke kulonda olwokuna wiiki ejja ntera okukyogera naye ndaba nga okyusizza face naye tuli mu mwaka ogutali gwa bulijjo tuli mu abnormal year mundowoozayo tusooke tujja ensimbi zino nzije tweyongereyo amin